nebuza abalukolotya amagezi n'okutegeera oyiwala nnyo okuga abantu ebigambo byemmanyi zembuliko nekiyinza kunnyonnyola wanika emikono gyo Katonda oli Katonda oli Katonda weewunyisa oli Katonda gwe Katonda oli Katonda weewunyisa wentunuulira by'okoze mu bulamu bwange neewunya okwagala n'ekisa nali sibisaanira teri mwana w'omuntu ayinza kola by'okoze bigamba abaana bange era bankuyita Katonda yimba nange kati tukusinze kati tukusitule kabaka babakabaka oli mpologoma ya Yuda kikolota Yese sinzi wa Yesu wange sinzi wa thank you so much wewunyisa wewunyisa Yesu wewunyisa wendala ebintu byokoze biraga obukulu bw'amanyega ekisa ky'olina tendi bineewunyisa wanika emikono gy'omutudde neyanzisa bineetedde okukuddamu abooli bineetedde okuyimusa Yesu yegwe Katonda yegwe Katonda gwe mmanyize teri mulala aliwo teriyo yegwe Katonda Yesu wange amawanga gakusinza Katonda bakutamato yegwe Katonda yegwe Katonda Katonda w'amate oli Katonda oli Katonda oli Katonda weewunyisa kambawulireyo tumuwe ekitiibwa ye kabaka w'abakabaka oyo mpologoma ya Yuda kyekikolota Yese mazima kubirako Yesu enduulu haleluya webale ku bugembe Mukama bawe omukisa thank you
oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.